Mr. Bebe Cool, ekibuzo kyange kiri nti gwe ne Bobi Wine temukwatagana. Ekibuzo kiri ku bufumbo. Yes sebo. Okay. Naye ate tulaba abakyala bammwe bakwatagana. Ekintu ekyo kikosezza kitya obufumbo bwammwe? Basically, obwo. Okay. Kibuzo kirungi nnyo ky'obuzizza era ekyo kibuzo kakiddemu ensonga abantu abasinga mu Uganda gye babadde batamanyi. Ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye. Mukyala wa Bobby yanoba naddukira ewange waka. Bobby n'amunoonya nga tamanyi gy'ali kuba bwe yanoba nga yajjanga wange nga nze bw'ajja ŋŋamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Bobby addayo. Zwena yali si munobiinobi mufumbi mulungi naye olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Bobby nga ngenda nkwata essimu nga nkubira ani Bobby nga muganyamba omukazi akoze eki agenze nga ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kuddira kati ndoza Bobby bwadde awaka Bobby amugambako nti owange eri ekiwatule gyawunye Zwena akoze eki agenze. Kati nze nsuubira simu ya Bobby kunkubirako nga nti njogedde ne Bobby. Bobby yankubira essimu ne ndowooza nti babikozeeko ne receiving essimu. Bwe ndreceiving era gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu. Ye yakutumya okwenda. Nali ku ssimu eyo. Nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso. Anyway, omukyalo ono yansanga nga ndi mwami mukkiriza nnyo mu Katonda nnyo okusinga n'okusoma Bayibuli nnyo nze tolina kyonnimba. So ebiseera ebimu ye yali ensonga ndoza lwaki abazadde be nabo banzikiriza. So tubaddewo tuyise mu challenges ez'amaanyi ennyo kubanga n'omusajja avumibwa ensi si mwangu kwagala. Omukazi abeerawo n'akaba amaziga bavumye abaana bavumye eki ebyo byonna bisobola okutta omukazi omutima n'ava mu maka. Naye olw'okubanga ffe ekyasinga obukulu twabeera ba mukwano, friends. We were friends before, immediate on day one. Nekituleetera okuba nti tusobola okwennyonnyolako ne tweyigiriza ate naffe tukuze nga tumanyi tulwanye nnyo. Tulina principle emu nti bwe tunaabeera ffembi paka then n'abaana baffe bajja kumanya importance oba amakulu agali mu kusigala mu maka. Ndoza abakyala bakulu munjulira mumanyi nti maama bwe mutera okunobaanoba n'omwana ow'obuwala gw'ozadde tomala budde gwerinda bulinzi bwe baba bamutwala lekawo ekisenge kye kuba ajja kunoba akole ki akomewo kuba yalabira ku ggwe nti sijja kusigalayo wa musajja. Bw'aba omusajja akola ebintu bye sitegeera nze nja kunoba kuba maama wakola ki wanoba tewasobola kugumira bizibu. Naye ate nga ne bw'onoba wano nodda ewalala ebizibu bye biki bye bimu. Nze buli kiseera nga Zwena mbeera mugamba nti ne bw'ondeka n'ogenda ew'omusajja omulala ate ye agenda nakkulumya omutwe okusinga nze. Kuba afazali nze omuyimbi sisobola kuyingira wooteeri bwenzi kuba buli muntu ammanyi ajja Bebe Cool wuuyo ayingidde loogi wuuyo. Afazali ku muyimbi ye aba atyayo ebintu ebimu biko naye bano otegeera otya nti yayingidde ye taata gundi ayambala kakofiira Zwena yeyingirira wonna wasobole. So baganda bange bankubidde ku ssimu ne bagamba tugenda kwogera ku by'obufumbo. Bino bye bintu ebimu ebinsanyusa nze nga Bebe Cool okukola.
okubawa first hand information okuva ewa nannyiniyo, si bino nawulidde bye mubadde mubeerako ebyo biki, okubalaga nti 1 nazaalibwa Uganda, 2 nkulidde Uganda, 2 3 nkoledde wa Uganda. Naye mu kukola kwange okw'emirimu mbadde so akubeera successful mu music okujjako nga ndeeteddeko ki love n'amaka, ate nga nfuba okubibalansinga, seekulembeza nnyo ne mukyala wange nkola ki naye muwa equal plate, naye n'akola ki n'afiiringa nti muntu. Ndowooza akakaboozi kasobola okusamarayizinga Bebe Cool ne Zuena for now. Noddayo eka ne weekubamu ku mutima n'ogaba bino byenkola oba bino byenja okukola, bino bye sijja kukola ki, bye sijja kukola. Nga sinnamala njagala okuyisaawo akalango ka muganda wange ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi ku Serena tuyinayo ekivvulu kye tugenda okubaako ffenna ekya Isaiah Katumwa, mwenna mumumanyi kabaka mu kufuuwa omulere wane mu Uganda ne mu nsi yonna. So mujje tuwagire Isaiah Katumwa ku Serena ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi. Kati ndowooza byange nabyo we bikoma paka leero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo Bebe Cool bawa Zuena. Yatugambye bw'afuluma afuuka Bebe Cool. Kati wano tuli ku celebrity couple. Kati nno twagala bibuuzo. Tugenda kutwala ebibuuzo 10. Buli ky'owulira kye wandyagadde okumanya ku couple eya Bebe ne Zuena kibuuze kati. Ani alina ekibuuzo? Ekyo mbadde nkimanyi nti tewajja kuba bibuuzo. Gye biri ssebo. Kubanga ennyinyonnyola gye nnyinyonnyola oba n'ekibuuzo oba w'amaanyi. Tweyanziza omukisa guno Zuena ne Bebe. Ekibuuzo kyange twawulira nti Zuena wamujja ku mugenzi Moze Radio, kituufu? Si kituufu. Era nga bwe nagambye pozi ke neerabidde kaakano omuyimbi abadde omwaliko amasannyalaze bukyanga tutandika okukola yalinga Bebe Cool. Teri musajja ateegomba Zuena, naye gwe mu ndabayo olaba omugenzi yali ajawaawo. Tugenda kutwala ebibuuzo 5 omulundi gumu then oluvannyuma babyalo. Tukole kimu kimu. Tukole kimu kimu. Uncle Bebe ogamba otya? Mumbozi gyonyumizaamu siwuliddeemu ngeri mukazi gye yanobaamu n'akayimba wakakuba. Wamuza otya kyekyamunobya? Omukyala ono yanoba kuba mu biseera bye nakubiramu endongo twalabanga obuwalawala. Kati waliwo yamugamba nti nakwana akawala. Kyekyanobesa Zuena nti nina relationship endala. Kati relationship nga si kituufu. Mu butuufu tekyali kituufu. Nimba nga temukyogera n'amaanyi. Mwe temusobola kusapootinga mukyala munnammwe. Anyway, bankwatirako mu buyaaye omukyala n'anoba. Ate omukyala bw'ano naye saali mu buyaaye buli obumalayo. Kubanga nze sina mwana bweru. Kati nga naye bw'onaasimasima agaana biki osiimye just there. N'anoba. Kale kabagambe. Kale ebyo byonna nga mubitadde ebbali. Sigenda kubeerawo nti mpagira bye yakola oba bye yali akola.
saagala agamba nti it's normal omusajja okuba nga ayenda oba biki, it's not normal. Ekisingira ddala obukulu nti bw'owulira eŋŋambo nti omusajja ayina gw'ayagala, ayina akola kino, akola kiri, ebyo ng'omukazi osobola obbigumira, yes, bw'aba nga byakola nti ewaka buli kimu akikola, fine, that was okay. Kati nze nasinzira ku ekyo nga buli lunaku mbeera mugamba bebe tuzimbe ndi mu kuzaala abaana tuzimbe, nze ngenda gula mmotoka, nze ngenda kukola kino. Kati bwe nawulira ekyo nenga kati nfunye kye neerippirako. Ate okugenda si nti nali ngendedde ddala, nali mulumya mukookonya nga njagala wagambira nti ng'atandise okuneegayira nti bambikomawo, mugambe onoozimba ennyumba nga nina kyenjagala okukwatira awo. Kati ekyo bwe kyajja nagamba era bwe yadde okunkima namugamba njagala onsuubize, saagala kuddamu kutuula mu bupangisa, njagala onzimbire ennyumba. So that's how it was. Okay. Mukulu Bebe Cool, nange enyongereza ku ekyo eky'okuzimba ssebo. Mbuna amaka ago agamwe ge mulimu kitaawe yakuzimbira siigo wagazimba? Munnange nze kitange tampangayo yadde n'akajiiko k'ettaka yadde ne miliyoni emu ey'ensimbi mu bulamu. Najja ne mugulako ettaka eryo, nasooka mugulako 30 decimals ekiwaatula awo cash, yansaba miliyoni 45. Ebiseera ebyo baali bagulawo 9 ne muwa cash 45. So naye okuzimba ennyumba kwava olutalo olwo ono lwakugambye, kubanze nali ndi muguzi wa mmotoka mulungi nnyo, naye embeera eyaliwo we nagenda ejjinja okumusabayo condition ezo, era lwagira bwe nti nentandikirawo okuzimba ne bajeti y'essente nenjiteeka ku akawunti ye ng'essente kwezigenda okuzimba. Mwami Sali ne mukyalawo tubaniriza nnyo. Thank you. Kino ekibuuzo kyange kigenda eri mwembi ababiri. Oyina statement gye wakoze mabegako awo n'ogamba weebuuza lwaki abazadde bazzuwe na baakwagala by then ng'oyina enviiri ziri. Kati nga kyendi okubuuza, koza abantu batujajinga nnyo olw'endabika yaffe, oba oluusi batujajingako ebintu ebituufu oba ebitali bituufu. Kati nga kyendi okubuuza, kozi oyina abaana abawala, not so? Singa omwami oba omuvubuka yenna ajja ng'afaananako ng'engeri gye wali ofaananamu by then, najja okwogereza muwalawo. Osobola okukkiriza, cause abantu abakujajinga by then bakujajinganga naye nga balaba gwe kungulu si munda. Ne right now otulaze nti obadde ne mukyalawo from gye byatandikira mpaka nakati. Kati gwe osobola okukkiriza omwami yenna afaananako nga wali ofaanana? Sisobola. You can't, eh? Nina ensonga lwaki sisobola. Tosobola kumulowoozesa bubi ng'ate si muntu mubi nga gwe wali nti wali muntu mubi. Kati kankikunnyonnyole mangu. Okubeera Bebe Cool kitwala obulamu bwo bwonna paka mu ntaana. Bw'oba omanyi Bebe Cool omutuufu. Gwe tandikira ku Bebe Cool avumiddwa, Bebe Cool alemerako ku nsonga baba ajogedde, okay? Bebe Cool akangibwa buli muntu naye n'atenyeenya. N'asigala ku ki? Ekyo kizibu nnyo okusanga omuntu ali bw'atyo. Manyi kye kiteekinga osooka okujja n'amaviiri go neki. Ate ffe ebyo ebiseera byali byaffe nga tewali social media, tewali biki. Naye ku nyonooneka abaana ab'obulenzi gye boonoonese n'abawala ab'ennaku zino, nange neebaza Katonda nti nasobola okuvaayo eri ne ntuuka wano wenfaananira bwe nti, naye nga sigenda kuwaayo muwala wange ku muntu gwendaba agajimba obulamu bw'ati, kuba mmanyi ekijjawa mu maaso. Okitegedde? Mmanyiyo kati ng'omuzadde ng'alabyeko era ng'ategeera ensi bw'ekola ki? Bw'etambula. Luli ensi yali slow,
natambuzanga ebigere naye nkola ki naye kati kweno TikTok gy'olaba ku bisiyaga by'olaba ku biki by'olaba wano abaana ab'obulenzi bye bakola bye bengegingamu okufuna essente aziifu babagoba mu nsenkya. Nja kunoonyayo omuntu ali hambo naye ng'alina ebisaanidde ng'ate ddala ekisookera ddala kasita atamukwatako olugalo bw'ati bwe pa nti amukubyeko. Ebirala byonna bikole naye tonkubira ki mwana. Kakati nze njagala okubuuza mu kiseera we wafunira Zuena wali ofaanana bubi nnyo ate nga tolina mpisa oba wali mulalu nnyo nga tekitegeerekeka nti oba olina empisa. Nedda obutategeerekeka tekitegeeza nti saazirina. Wali oyina naye nga totegeereka nti oba olina empisa. Olowooza Zuena ono teyali mubazzi nnyo ng'amaze okutegeera nti oli mwana wa minisita okukkiriza? Ekyo tekyagwako yadde ne mu pule kubanga nze nali sirina kantu konna kalaga nti nninza n'okuba omwana wa minisita kubanga emboozi gye mwatambuzanga mwagambanga oyo yeesiba ku bidandi si mwana we. Already yali statement oba kitegeera nga kye batambuza nti oyo si mwana wa bidandi amwesibako kuba bwe nali nfaanana nga atali mwana waani. So Zuena sirowooza nti yali amanyi n'okumanya taata wange. Ekyo ekibuuzo kirabika kiri ku nze. Kati wenasooka okumitinga omwami ono n'ebiviiri bye naye bwe yali ayambala entunula kyova olaba nasooka neemumma ennamba yange emirundi ebiri nga bw'abadde abagambye. Kati nengamba nono omwami kamuwe ku chance nga nnemeddeko nnyo. So the first time we met engeri gye yali ayogera the way he was talking to me nandaba omusajja alina empisa omusajja anjagala he respects me so much. Nengamba owange you know what nga ebintu byayogera ngolebedera nti ajja kunzimba nga abantu that I've met before ngolaba bebo oli mulungi bannange kano akaana nyinza okukalya bintu bwe bityo. But this man, the first things he was telling me at a very young age ngabeera ngamba naye omanyi nze n'omala onzikiriza I want us to start a life together. I want us to build a life together. I want us to have children. Ngolaba alabira wala. So I decided to give him a chance because of that. I had no idea nti mwana wa bidandisali. Nganze n'ebiseera bya bidandisali simumanyi na mumanya. After some months, there was a newspaper article that came out negamba nti Bebe Cool, then in brackets, Bidandisali's son. Nemugamba, who is Bidandisali? Nangamba, tata wange. Nemugamba, tata akola chi. Nangamba, he's a minister. Nemugamba, he's a what? Because me and Ebeserebye was it history. Nzenga tetukwatagana na history at school. Nemugamba, he's a what? He's a minister. Nemugamba, kumbona abona je tubona abona tata wa minister? Nga tutambuza akagere ngebiserebye mbeera kansanga. Nga tutambuza akagere okuva Kansanga paka mu park nga tulina mungo omutwalo ne tulinya taxi okuva mu park paka Kamocha sister we yali abeera ku brown white flats KCC flats nga kati from there then ne tugenda ne tuli emmere ne tubeera kwa then ne tufuna taxi then ne mugamba ne mbona nbokubyeyo ekyekumi ne tugula ku mmere ne tukolayo ka shopping ne tukolayo kino tata wo minister. Nangamba, yes, my father is a minister. Naye ebyo bireke. Nze ndi byange naye ali bibyo manyi yangano kuyimba nze nyimba. Kati ne mugamba, you know what we're going to do? I want you to work harder so that we can prove everyone wrong, him inclusive. Omulage nti you're going to be even a better man than him. So there was nothing like because nange nali nina kyembaza already twakayingira dda nga twabonaabona dda. So there was nothing like that. Nejjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzzaayo oluusi bannayuganda mubeera mwagala nnyo okudiginga
amazima gye muba mwagala okugajja kati leero nga bawadde naye nakyawa omwana oyo era nze bebe leero nkibagambye bino ebya music ebyo nga nkukyayiraki ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya n'eggulo naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga ye y'amaka agange ne bw'ataali bikoze ne bwe bataali ku byessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyala we ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze nze ng'eno ŋŋamba zwena sisiitira omuntu akole ki addeyo abantu babi. Anybody here? Amanya agange nze bogererwa egiina sooka okwebaza muwala wange Zuwena olw'obugumiikiriza ate n'okumanya omulimu omwami we gwakola. Kati neezira ku ludda lwa mutabani wange Bebe nembuuza waliwo oluyimba olwo olunyuma nze ng'omukyalo omukulu waliwo omuwala gwe wayimba naye nga muli kuki oba kipiki alinga muwalabu bw'ati waya embeera ze mwalimu nze ku lwange nga nsaasira Zuwena oyo era nga kimpisa bubi. Kati kyembuuza emirimu egyo mwategeeragana nti embeera yonna ebeerawo Zuwena alina okukiguumira nti yeereeta enkulaakulana mu maka. Maama weebale nnyo era ekibuuzo nkisuubira mu bakyala abakulu nga ggwe bano babebi bano sibasuubira kibuuza bakitya. Munange ne bwe mulaba nnyimba oba buli kiseera ne njogera ekigambo mukyala wange abalala kye bayitanga nti atukuba omukyala nali nteekawo embeera naye mubeeza confident nti abalala bamanye nti ye mukyala wange. Oba kitegedde nti kati ne bwe mba nnyimba n'omuwala kubanze vidiyo zange zibeeramu baaka beereere ayina okumanya oba kitegedde nti ono bba waani wa Zuwena. Otherwise ekyo ekintu tekibangako kyangu era kyekisinza okuleetera abayimbi obuzibu. Naye si bayimbi bokka ne babbaabamwe abatali mu music alina ofiisi secretary muwala muto mulungi gw'okibala otya. So nze ngezezzaako nnyo okulaba nti ebintu ebisinga ebiseera ebisinga mbeera naye awo. Waliwo n'ebyo bitaama waliwo ebiseera bwe ndabikira ddala nga olulenzi lulungi nnyo bwe ndaba nga ndabika bulungi ebiseera nga muga omwezi guno tutambula fembi. Nange bwe ndaba nga wanisa akabina biki kagize ogendako wa kati obalansingira awo mpola naye olina okubalansinga kyekikulu. Bw'ogezaako kukola ebibi eyo sayidi anti omanye ekiddako. Okay, ekibuuzo kiri wano. Hello, Uncle Bebe. Hello, Aunt Zuwena. I'm by names of Cows or Kalunji, Suvia. A question goes to Aunt Zuwena. Since we're talking about marriage and beyond, I would like you in person, please, to give us some tips to ladies under 20 or 30s, and I myself. How have you handled Uncle Bebe? Because, you've been in fire. It's really too hard to manage. How have you passed all family challenges, relationship, and friends as well? Please. I think the biggest challenge in a home or a household is friendship. The friends we make out there. I make sure nsengejja emikwano gyensembeza mu maka gange gyensembeza ewange, kubanga omukwano ogumu guyinza okuttira amaka.
kye nasooka okukola nafuba okulaba nti ono omwami mukwano gwange nti omuntu gwe ngenda okusalawo okubeera naye emirembe n'emirembe alina okuba nga mukwano gwange era ne mufuula mukwano gwange in that ne bw'onsanga awantu tolinsanga nti nino most of the times wemundaba mbeera nze naye n'emikwano gye abasajja kizibu nnyo okulaba nti ndi n'omukwano bwe bali naye batono ate nga basengejje. So I think the biggest challenge a woman or a wife should have to fight with is emikwano gy'asembezza ewuwe mu maka ge oba ye nga ye. That is the biggest challenge. Then the other thing is over the years wabeera n'omusajja you loosen up. Oyambala by'oyagala n'otuuka ewaka osanze omukazi ayambadde biddiira. Okay fine, nange mbyambala biddeera ewaka naye you make sure nti ono mwami wange once in a while entice him, yambalako akampi, fumbako kamera akalungi, you know, asigale nga omukwano naye agwagala si nti ajja kufuba bw'aba afulumye bweru ajja kulaba akawala akambadde akampi naga ako nno nga kalungi kasinga mukyala wange nedda nawe waka byambale ofumbe akamera akalungi kwegamba keep enticing your husband, never give up, just keep going. Thank you so much Zuena and Bebe Cool. Kakati bannaffe abalafang bagadde nnyo inspiration gye mubawadde oba gye mubadde abavubuka ne bamaama abali muno n'abaami abali muno, because I think behind every successful marriage there is always a story that people don't know. Bakuba vukubi mungana aga naye obagamba nti akamotoka kaafulumangamu mukka wano ne kayite simanyi oba floods zaaliwo oba mwakikolangamu. Nze nkugambye nga bw'okitegedde mazzi nga gayitamu awo n'obuzibu babuze. Kakati bannaffe abalafanga bagambye twagala kuwa Bebe Cool ne Zuena offer bagende celebrating ddala love yabwe. Lafang, please bring your offer to Bebe Cool and the wife. Bakubireko mu ngalo ajja kunyonyola offer. Please, you can explain. Thank you very much. Basibani banya botubala musiza fe abalafang Eco Resort. Bebe Cool, Mami Zuena bane twagala nnyo. Ekisooka njize obutawuliriza ngambo. Mulekera okuliza ngamba abantu batulimba ne tushawa abantu. Ekirala n'enjiga nti bw'oba osazeewo okufumbirwa sereebu guma oyagala oba toyagala. Fe abalafang twagala nnyo omukwano. Bw'ojja ku packages zaffe bw'oba singo tukuseera. Naye bw'ojja ne munno bikuyitira mu bwangu. Olw'ensonga eyo mujja gamba ntwadde Bebe ne Mami Zuena nedda Spice Dana yabaddewo vinka naye kasi tojja ne couple ewaffe kiba kiteredde. Olw'ensonga eyo you are most welcome to Lafang Eco Resort. Everything fe tugenda kuba yoyota ate tufuba okulaba nga teri paka bukadde fe abalafang tweyanziza nnyo tweyanze. Thank you. Banange tweyanziza nnyo bride and groom. Thank you. Namwe mwenna abazze tweyanziza nnyo tweyanzege Lafang Eco Resort tusangibwa Dore. Banange thank you very much. Thank you. Thank you so much Bebe Cool mugende mweyagalire ddala awo bebaza nnyo. Any last words? Maybe nina akantu kenjagala okumaliriza nga ngamba abaami n'abakyala nti eno message egende gye muli mwenna. Ebintu ebisinga okubeera ebikulu mu maka naye waliwo ebikulu mu kisenge, kuba ekisenge kyekikulu mu maka. Ennyumba enzimbe sige maka. Amaka ye relationship gy'oyina n'abaana n'omukyala mulina okubyawula. Soko yawule ekizimba omusajja kyazimbye oba we mupangisa sige maka. Amaka ye relationship gy'oyina ne munno partner n'abaana. Kyekisooka. Then ekyokubiri kyekibeezaawo amaka ago ekyo kyekisenge. Ekisenge ekyo ebiseera ebisinga kirimu Oluzungu n'Oluganda n'Oluchina. Ebintu abamu boogera ebigambo by'otategeera. Ensonga eyo abantu abakulu ekisenge ekyo kikulu. How? Enfaananayo ng'omukyala nkulu nnyo.
kati enfaanana ejja lwa bintu bingi ffenna tukula watandika oli muto ng'olabika bulungi naye buli akula ayabika naye mu kwabika teekawo pulaani ti nze bwe njabika engoye ze nnina okwambala zijja kulabika bwe ziti asigale ng'akyandabamu akalungi ako. Nze bwe mba nkuze nga ndi musajja natandika siina lubuto naye kati wenna owezezza ogubuto kati obweza ogubuto munno omusuubira wagenda omukwana ng'akulinira pulaani y'okuweza ogubuto tandika kajiimu osale ku mmere eyo gye muli ayo gye mutuula ne muli emirundi 2 olunaku otandike ebintu munno naye alabe nti ofaayoko. Okay? Abamanyi Bebekulu mumanyi yali awezezza olubuto kati ndi flat maso 6 ku lubuto maso 6 we tunakomawo wano nja kubeeyambulira ku kifuba wano aganye ekitegedde kakati ekyabakyala ozadde abaana buli mukazi amanyi nti bw'ozaala okyuka omubiri abazaala nakyo mukimanyi ekibeerawo ng'ozadde nakyo mulina okusala amagezi kubanga omusajja ekimuli wano mu mutwe si ye yakyeteekamu Katonda alina embaga gye yatubaga ng'abatategeera ogutaba musango gwaffe naye gwe ng'omukyala that's why mulina basenga that's why tulina kye bayita abaana b'obuwala abato babatwala ekisaakaate waliwo ebintu bye mulina okuyiga n'omanya nti yajja ndi bwe nti naye kati ndi bwe nti nkikoledde ki saagala kubawo gagambo kuba mwakoze ensobi ne mujja n'abaana kati ogenda n'oba nga walina ebbeere nga liyimiridde liti wayisewo emyaka 2 likuba eno ku maviivi naye era naawe onenya omusajja omugamba nze nayagala abaana si babo si gwe babanzaalamu naye sayansi ne tekinologi ebyajja ennaku zino sayansi akugamba osobola okukwatayo ku kasente ne bakutereeza omubiri bannaye mulwanira amaka abasajja ezo sente zitereeza amabeere ne zitereeza buli kimu naawe okulya obulungi n'okukola jimu bazirina omusajja mugambe njagala kgenda mu jimu nange nziremu okulabika obulungi nga bwe nalinga okusinga gwe okuleka olutalo olwo ne luzimba mpola luzimba luvaawa luvudde mu kisenge lugendawa lugenda mu property mugenda kwawukana divorce abaana bagende batangaale bonooneke ebintu property businesses buli kimu kikole kigende wansi so nga ate omusajja kye yali badde akola omukyala mulemereko yeetereza agende mu jimu omusajja olubuto lyampola kendeezaako duka ku duyiro nemwe ne muli ebinyama ne munywa bijja ne mukola biki nojjanga obundu ku dooti so eyo paati esinga obukulu era awo wembalese ategedde tegeera obugalo bwa Bebekul ne Zuena mbakubireko obugalo bambi